ogenda kukaaba amaziga singa olaba vidiyo eno naddala ng'oli nkuba kyeyo ogenda kukulukusa amaziga. obadde munoonya kamange yali anzise nyola akazi kaali kanzise nabanakukomusa bayiga ogwebanaku zimukiina nekisinga okunuma mu byonna nakolera omwana yasigala kuja kukeeyi naye kyemwankola mwalya ssente zange kati bwe nandivudde mwandikaabye mwandisanyuse buli yalya ssente zange nesitikalukabuuzo bwe nandivudde wandikaabye oluwandi yaziiranye n'ongamba bambi like oba wandibadde musanyufu. Omukyala ono yasindise obubaka buno ng'abusindikira famire ye era bino ebigambo byabadde bigenda eri famire ye. Omukyala ono yakolera mu Omaani wemba seerabidde erabika yali Omaani. Vidiyo ezo z'olaba yali ng'alabirira mbuzi zino vidiyo zenkuterawo wano eno ng'ali n'embuzi ze vidiyo enkadde ng'akyali mu Omaani. Naye ssente zonna ze yakola mu bugubi nga bw'omulabo bwe yagulubanga n'embuzi zonna famire ye baazirya era n'awalirizibwa okuddayo ku kyeyo kyokka bwe yazzeeyo oba bwe yaddayo mukama we yabadde ayagala kumutta. Abuuza famire nti kati we baalinzise mwalikaabye mwalinyoleddwa nnyo mwalikoze eki nga mmwe kennyini mmwe mwansindiikiriza okudda ku kyeyo nga saali wakudda ku kyeyo mmwe kennyini olw'okuba mwalya ssente zange kwe kusalawo nkwate ekkubo nkomewo ku kyeyo. Bw'aba ayogera ebigambo ebyo olaba ng'alina obulumi nga buviira ddala ku mutima. Abakyala bangi abalina ennaku abalina amaziga aga ssente zaabwe naye ng'abasinga obungi aba abatuusa ku ekyo bafamire ng'oggyeeko abatono abaziwa abasajja ne bazirya. Omuntu n'okolera mu bugubi n'ogamba kaŋŋume nsaddaake 2 years maleko nzire eka ntandike obulamu obupya tewali kikutula mutima nga kuva gy'ovudde ng'osazeewo ng'ate okoledde mu bugubi naye n'ogamba kasita mmazeeko kanzire eka ntandike obulamu n'otuuka eka gy'osuubira osanga ekintu n'osanga nga teri kiriyo. Bannange kikutula omutima y'ensonga abakyala bafa ne bawera mwezi gumu nti yafudde nga yakava ku kyeyamaze omwezi gumu naye omwezi ogwo ogumu mu butuufu agubeeramu ng'oba oli awo tasobola kuvaayo kujja kugamba public nti ssente zange zaalibwa n'abeera eyo n'obulumi ku mutima n'abeera eyo n'ennaku ne stress n'emujjula kakkana ng'afudde stress oba nga yejje mu bulamu. Abafamire bwe muba nga kituufu ddala abantu bammwe mubaagala lwaki mukola ekintu ekyo ekyokulya ssente zaabwe? Maama oba taata oba sisita oba brother oba kojja n'okeera n'olya ssente z'omuntu owa famire yo ng'omanyi na butya bw'afuna ssente omanyi butya bw'atoba. Ono omwana Shami ali ku TikTok era ayina accounts nnyingi eza TikTok. Famire ye baali bamulaba ebintu bye yalinga akola engeri gye yalinga atobamu. Bannange omuntu okuva e Uganda ne bakutwala gye bakutute ng'ogenda kulabirira mbuzi teekako emirimu gy'ewaka olaba okola gy'awaka gyokka n'olina nga gikumenya kati teekako n'ogw'embuzi. Bannange musaasire abantu bammwe
ate abalala tebalina na mitima wadde sente azirya n'okutta n'akusuula eddalu n'akusibirayo ku kyeyo. Mukama wabula Mukama asaasire abakyala bankuba kyeyo, ate Mukama asasule buli muntu yenna yali alidde ku ssente ya nkuba kyeyo. Buli muntu yenna nga yali alidde ku ssente ya nkuba kyeyo, tusaba Mukama akusasule. Abamu ku ffe tetumanyi kuloga era tetusobola genda ku mulogo kubanga twasalawo kukkiririza mu Katonda, naye tusaba oyo Katonda yaba abasasula bantu mmwe. Katonda ye waaba asasula asasuza emikono ebiri. So bamikwana abali ku ddungu oba toli ku ddungu, wonna wooli nkussaamu ekitiibwa oba ng'oli nkuba kyeyo kuba mmanyi kye muyitamu. Ate naye wenna nga mu butuufu ssente zo zaaliibwa, mu butuufu Mukama akunyiga ebiwundu ebyo, naye kizibu kyakuva ku mutima bwe kitaba kisanyo kya Katonda. So Mukama abanyiga ebiwundu ebyo. Tukkiriza nti one day and time Mukama agenda kusasula abantu abo, ate balidda gye muli nga beetaaga obuyambi, ng'ewuwo yokka gy'asuubira obuyambi nga talina wantu walla wonna. Mukama alyoka abaswalize mu maaso gammwe. Bannange temubatta, mubalekeewo babalabeko nga mugenda mu maaso. Tota muntu akuliiridde ssente zo, tota muntu akukoze kibi, wabula ggwe singa onoomukwata n'omuteeka mu maaso ga Katonda, naawe kennyini n'osigala mu maaso ga Mukama n'otaseetuka, Mukama agenda kukubira abalabe bo, Mukama agenda kuyimusa mu masekkati g'abalabe bo, Mukama agenda bakuswaliza. Toggwamu maanyi, sigala ng'opambana, sigala ng'olwana nga weekwasa Katonda, agenda kufuula ekyettendo. Banange Mukama bampeera ennyo omukisa, abanjagalire, oyo atakuumira mpeera abankuumire ennyo. Amanya nsigala nze Magi, tujja kuba nga tusinkana ate mu vidiyo ze eziddako maaso awo. Musibe bulungi, musule bulungi, mweraba.